Nabo Abaganda balugera nti kittakimanyidde ennyanja etta muvubi. N'olwekyo musajja wattu ow'ebyobulamu of course gw'osuubira okulabika nga amanyi kiki ekirina okukolebwa naddala bwe twogera ku kituuka mu sawuna, naye ate bassebo ne bannyabo oboolyawo embeera tegenze mu maaso kulabika ng'emutaliza wabula n'ava mu bulamu bw'ensi eno. We twogera ku bantu abaakavaayo ne bafiira mu sawuna naddala wano munda mu ggwanga erya Uganda, bassebo ne bannyabo osobera ddala okulabika nga ovaayo ne weewuunya. Mpozi n'okujjukizaako ejjo ly'abalamu omwaka gwe twakakuba amabega. Waliwo mutabani w'omu ku bakungu wano munda mu gavumenti eyali Minister of Presidency Esther Mbayo, naye mutabani we yagenda mu sawuna ng'asaagasaaga akola emivumbi olwadde ewaka yafiira ku dining table nga tafunye yadde akamuluma wabula ng'obuzibu yabujja mu sawuna. N'olwekyo abantu bangi bagenda mu maaso okulabika nga bazigendamu newankubadde nga tebamanyi kikiina kukolebwa eyo, oboolyawo ne bannannyini sawuna ne batatwala kiseera kunnyonnyola kikiina kukolebwa. Omuntu obulamu bwe ne bubeera mu mbeera oba etali nnungi, naye ate n'agenda mu maaso omubiri okugukozesa ebintu ebitali bimu wano ne wali, ekintu ekimuviirako obulabe obw'amaanyi. Ensonga bwe zityo bwe ziri, mawulire si malungi of course, galeeta ennyiike, naye nga ab'entungamu bo bongedde okusannyalala olw'omwagalwawo